Yes, mbaniza akade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kale. Finally Fulu figure azo omwami we mbina maaso abasinga bebuza mwami choyo eyetulisizaako bomu yokwagala omukyala Fulu figure mbina maaso ngenda kwambye okutuusako byonna byonna omwami muyina maaso automatic erese ekipya egenda kuba ekisabo okulula wali kula bonita bagita fa additive mwasibye mutya mwena muli mutya mujimpeleka like video no comment section weeryawo obaka bontera mu comment section atoselenga on following updates simpana ziziba zitambula okwetole gwanga lyatu Uganda negamba nti comment section weeryawo baka bontera mu comment section awo wansi atoselenga oje kumiddeko aromatic entertainment balese kipya tickets zili available customer care live ku stage mwezi guno gwennyini nga gugwako omwezi guno ogw'omukaaga temwina kubanga musubwa ennaku esatu ezisembayo mwezi guno nga gugwako nga 3 ndowooza ne lumu oba nenga 2 bwensuubira ndowooza temwina kubanga musubwa kula bonita babawadde ennaku 3 leero nnaku wazinda baziri 3 banaye temusubwa kubanga kigenda kubeera kikambwe budget aromatic entertainment temuna kubanga musubwa tickets zafulumye dda genda weefunye ticket oleme kusubwa customer care live ku stage kuba kigenda kubeera kikabuka baaba tolina kubanga omisinga tolina kutakubanga osubwa eri abasinga badde baagala okulaba customer care nga mugabane twagala okulaba ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Tanasi live genda kula bonita ojja kufuna Tanasi soka ofune tiketi yo tumya tiketi bajja kubuulira ebisingakaawo tumya tiketi bajja kubuulira ebisingako bajja kunyonyola nti sawa bweziti bwebiti sente bweziti byonna tugenda ofune tiketi yo genda ofune tiketi nenga tiketi batandika ku ntwandoze 3 ordinary VIP 5 kati gwe genda ofune ka tiketi ko oba ofuna kanako 3 aya basi kidi joli ongonzo gamazi njagala kalaba nako 3 kubanga bagena kazanya nako 3 bw'osobwa ku Friday mateeka ku Saturday wojja kufuna kubanga kaliyo ku Friday Saturday ne Sunday Friday Saturday Sunday temuna kubanga musubwa kigenda kuba kikabuka eyo gye bayita aromatic nnaku 3 ngeba kuba customer care bwe muko obuzanyi bwa aromatic obuliko essaawa zino kabadde kasiriseemuko nibazeemu ne bakola ki nabaddamu kubanga bakola ki bakateekayo ku YouTube yabwe ne ku Makula TV kalagibwa nabagamba mwabalina StarTimes Makula TV osobola kubanga ogifuna Makula TV eri ku StarTimes ko kato genda nga ate olina Go TV oba olina DSTV olina free to air nogamba nti oyagala Makula tojja kugifuna olina Azam olina Zuku ezo zonna zikoda zaffe tuzikozesa hano mu Uganda free to air Zuku Azam StarTimes DSTV Go TV tojja kuzifuna era mwabalina Go TV ndoza musigala ku Palumagic DSTV Palumagic bwe bityo n'abazuku balina ebyabwe naye njogera ku Makula kati ebyo tebinkwata ku njogera ku Makula TV Makula kika ezo channel ziri ku StarTimes koka yes koka era gogula Go TV ba DSTV ng'osobola okufuna Makula TV weeriko era Makula TV kukubeera customer care owa aromatic wensonga nti aromatic baatesa ne gundi andoza ne kampuni ya StarTimes abantu okubanga bambi nga bafuna chance erabira customer care ku TV nabagamba nti aromatic buli muntu efa buli muntu kubanga eriyo omuntu nga smartphone tagiina wase kyongo lyagina naye nga data amukaabe bambi kubanga si buli muntu nti alina smartphone nti agenda ku internet osanga olinga smartphone agina naye nga agikozesa kuba bukubi oba si kyongo lya abimanyi asobogenda ku internet naye nga obuzibu bwaka data negamba tetujja balekera bambi ne babaterawo Makula TV wabula era balina StarTimes
emwe abasobola okukola ki okubanga mu accessinga customer care okubanga mukola ki mumulaba ku TV ate mmwe abatasobodde kumulaba ku TV nga tolina Startimes ku YouTube ateekebwayo kwegamba Aromatic yakibateerawo ku Makula TV oba omusubiddwa ku YouTube era osobola okumufuna kwegamba osobola Aromatic amulabe ku TV mulabe ne ku ki mulabe ne ku YouTube kakati ate n'owulira kino ate ekirala U-turn ku Bukedde TV alagibwa kate mwabasuba Climax ku Makula kikalagibwa Makula kikali ku Startimes ne Makula TV kyano zizanjawulo bbiri Makula kikawanjawulo ne Makula TV Makula TV enkadde Makula kikayempya kubanga bakagitongoza mwaka ndoza guwedde obanga guggwako yes ndoza mwaka gwedde nga guggwako Bukedde TV eri kwonna Bukedde TV eri gundi decoder zonna terina kwetali eyo yo oba olina decoder kyoba Zuku Go TV Azam Free to Air DSTV byonna Bukedde TV kwe ne Makula eri ku Startimes koka nenga temusubwa wali kula bonita kigenda kuba kijjubi baba abaana ba Aromatic bona mugenda kubalaba live ku stage nga bazanya mugenda kulaba Angela nga yeekaza live ku stage genda afuna ticket yo gwefuna ticket yo tesa na Aromatic obagambe ndi bana njagalayo ka ticket etisa na Aromatic tesa ne Aromatic Entertainment obagambe nti oyagalayo ka ticket kyali ya social media platforms zaabwe ezenjawulo ezekakasibwa kuba nti zaabwe ogenda okuleki ogenda ofune namba yaabwe obakubireko muteese social media platforms zaabwe wegendereza abafere omanya abafere bangi nnyo kali ku TikTok okuwadeka abafere nga babba abantu nga beefuula nti eyo gundi social media platform ya Aromatic account yo nenga si ya Aromatic Facebook balinayo account Facebook gyeri account muginoonyeeko mujje mujja okufuna namba z'essimu entuufu era mwegendereze musobola kubanga mukola ki musobola kubanga mufuna tiketi zaabwe ne ku YouTube osobola communicatinga nabo ku YouTube osobola communicatinga nabo mu comment section no communicatinga nabo nabagamba nti njagala tiketi genda ofune ka tiketi ko babanga bukyali kubena kuzigwayo boyo wange guno mwezi guweddeko lero mmeka kandabe lero mmeka ennaku tezimbuze bannange lero 14 ennaku ziweddeyo kenda ofune tiketi okubanga tiketi bajja kuzegula speed munnange wegisino gambe bagisaagulanga bukyali ndoze balengera abaana bonna bagenda kubeerayo abaana ba Aromatic Entertainment babanyo okubanga mu followinga abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola bagita Faadi TV ginzo balengera abaana bonna ogenda kubo obafuna aba customer care abaana ba Aromatic Entertainment customer care live ko stage bagita Aromatic Entertainment temuna kubanga musubwa bagenda kuba bazanya mubalaba ko Tanasi ogenda kuba omulaba Angelo ogenda kuba omulaba bono gena kubo bakola ki obakubako emmunye temuna kubanga musubwa kubanga kigenda kubeera kikambwe nnyo kigenda kubeera kyamaanyi nnyo kigenda kubeera kya bodejo kigenda kubeera kya tabu nnyo temusubwa anti Aromatic ndoza mugimanyi ebyayo bawa kitunga kiri malimbi baba ebawa kitunga kiri ku muzuli ebawa kitunga kya kabi kyokka kya tabu n'olwensonga gamba nti tosubwa eyinza okugamba nti tosubwa bagita Aromatic temusubwa kulabonita naku 3 nga mulaba customer care oli waddembe gamba nti nje kansasule 15 kyange naku 3 nga ntula mu VIP oba n'ogamba nti kansasule eky'omwenda kyange naku 3 ng'otula mu ordinary ate ne ordinary simbi ne VIP mbogamba nti ordinary simbi nenze njagala VIP kantule mu ki VIP eyo neyagale yona gy'oyagala gy'osiima gy'ogenda Aromatic yekutirawo gwasalawo gy'oyagala eyo ng'avudde nga nzikosa dizine wa full figure yekubisa ekifaananyi n'omusajja era omusajja oyo gw'olengera omugambo gutokomuka nti mwami wa full figure n'abasinga bebuuza mwami kyono full figure gwe yafunye etuyisizaako ba mwami kyono yagenze n'omukyala ono basinga bagamba omwami ono alabika anonya lumbe lunaamutta abasinga bagamba nti omwami anonya lumbe lunaamutta omuntu onoonya otya omukazi n'ogera ne full figure abasinga bakyewunza ne bagamba musajja gwe
musajja gwe tukuyise emirundi emeka musajja gwe lwaki ofa kinesi musajja gwe abasinga bagamba nti omwami ono kye yakoze tamanyi owa gitugenda kumutwala tamanyi muntu kigwe yakirozinze tamanyi muntu kigwadiringa naye tamanyi kiki kyeyakoze ki kyeyalonze kubanga ono gwe yalonze mukazi muzibu nnyo eno asinga bakambye baba eno bomu esawa neeba etulika nyabo stay on YouTube platform ojja kuwafuna ebisinga ate ebyakabi omwami yoyo kugambe amawulire genkuwa wane essaawa zino ge gamu ku mawulire aga trending ku social media platforms eziwerako era nga gano ge gamu ku mawulire aga trending aga full figure n'omwami oyo omwami yoyo yamusinkanye Dubai manyi full figure ali Dubai amaze ennaku eziwerako yagenda ali ku vacation yasanze ono omwami asinga bagamba full figure amwesibako bwesibi omusajja agasi mwami we amwesibako bwesibi naye abasinga bagutembedde bagamba mulimba oyo mwami wa full figure naye mwami kyono eyasazeewo okugenda na mukazi ng'ono abasinga bagamba full figure si muntu abananga amayaayi mu social media tebaggwayo bagamba full figure si muntu era gwe mwami gwe bagenze ne full figure owedde wenonyeza lumbe lugenda kukutta abasinga bagamba mwami ono yenonyeza lumbe lugenda kumutta omuntu oyinza gana muntu ng'ono mazima ddala oba omusuubiramu ki abasinga bagamba mwami ono onaamusuubiramu ki mazima ddala kiki amusuubiramu ki kyamaanyi kyagenda kumufuna mu mazima ddala abasinga beewuunyiza full figure kugambe egamu ku mawulire aga trending akadde kano ku social media bagita Faadi TV mbebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okuba nga mugyekumirako ne bagamba nti comment section weeryawo awo baka bontire mu comment section tuosikalenga ogyekumiddeko omwami yoyo abasinga bagamba nti kituufu omwami alabika bulungi naye omwami ono kubanga ebyadala nti yakyuzinze full figure nti ye mwami we omwami aliko ekizibu jjukira ebya full figure ne simple ke nabyo tebinnaggwa abasinga bagamba nti full figure yeekwanira abasajja mbu abaana atanso besana nga bagamba full figure yeekwanira simple ke ne bazaala omwana te full figure ne yeegaana agamba nti omwana simanyanga si wa simple ke abasinga beebuuze kati omwana waba si wa simple ke omwana waani omwana waani bw'abanga si wa simple ke waani kubanga ne taata we tewali amumanyi omwana agenda mutuma manya ga Museveni abasinga beebuuza kati omwana amutuma manya ga Museveni ye taata we story ki simboke taata w'omwana wagaana ogenda ku DNA test abasinga ga musajja gwe bawesembereza omukazi oyo beera sitede ajja kwekwanira kuzaalemu omwana amala agamba nti omwana si bubwo nti ajja mwekwanira sigagamba full figure yeekwanira abasajja kugambe ebyana bitokomoka omugambo ku social media bitokomoka naye ng'ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitrending nga bwetegeeza bulungi emitimbagano ku social media akadde kano full figure ateeka asuubira okudda mu Uganda oluvannyuma ndowooza lwa wiiki nnamba yagenda mbu ku vacation gye yagenda bagenda oba ne ba divorce oba ne baani ayina baana balabe bagenda nabo Dubai naye nga munange byebyo ebitrending akadde kano ekifaananyi ky'omwami ekitabudde abasinga sigane bagamba full figure mwami ono wamugjewa musajja wa terituliisizaako bbomu omwami ono kiki kyayigga anoonya kiki kyanoonya amanye ekituufu kyayagala okwetulisizaako singa bagamba omwami ono amanye ekituufu kyayagala okwetulisizaako oba just kiki anoonya ki ekituufu kiki kyanoonye kituufu abasinga bakyewuunya bagamba musajja gwe weetulisizaako bbomu weetulisizaako bbomu gy'otamanyi weetulisizaako bbomu egenda okukwabya ekusaanyiwo ensonga zeezo ezitrending akadde kano ku mitimbagano mwebale nnyo okuba nga munfollowinga abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola gwatenaba kuba nga osubscribinga ngenda kusaba subscribinga onyige ne kale bagita Faadi TV
Gigamba ku mawulire aga trendinga akadde kano abwetegeeza obulungi mujimpereka like bwona subscribinga nonyigane kati ja ku receiving abo notification nga ntadde video wano ku Faadi TV wetegeeza ekifaananyi ekyo wetegeeza ekifaananyi ekyo eky'omwami oyo ne Jennifer full figure baba de Dubai abasinga omugambo bagusala bagamba nti mwami wa full figure wabula abasinga bagamba nti omwami oyo afa kinesi lwaki aba yetulisizaako omukazi ngono ono omukazi agenda kumuswaza simple ke omwana full figure gwalina abasinga bagamba nti 100% mwana wa simple ke full figure teyagala kweswaza okugamba nti no mwana wa simple ke yabuzaabuza embeera kakana ng'omwana amutuse wa Museveni omwana n'amutuma semanyanga amanya ga Museveni agezako okubuzaabuza olw'ensonga nti abantu bali bamutaddeko pressure yagaana ne DNA test full figure bamugambako omwana taata w'omwana simple ke yamusibya busibya simple ke n'avaayo ng'ebintu abikyusiza ebigambo agamba nti yali anoonya linnya semanyanga biki kumbe full figure yamukola ki yamukozesa ddiiro n'amugamba nti okukutta olina okuvaayo n'okola ki n'ogamba nti wabadde okola ki wabadde onoonya mawulire kumbe omwana yali waani omwana yali wa simple ke munange ebyo bitambulatambula akadde kano ku social media okutwaliza wamu mbeebaza ne bagamba nti muli bamanyi nnyo okuba nga mugifolowinga omwami yoyo abasinga beebuuza mwami ono storage omwami ono afaaki kyaliko akimanyi kyetulisizaako akimanyi akati nno ogenda kumpulira yebigenda okuba nga bikomekerera mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga mugifolowinga nsonga zeezo ekifaananyi kifuuse ekifaananyi full figure afuuse full figure ku social media n'omwami oyo mube bulungi sigala ng'ogyekomiddeko subscribe ate onyigende kale